Ebitongole ebyenjawulo wamu n'Obwakabaka bwa Buganda butandisewo kaweefube w'okulwanyisa obulwadde obwa sikosero wamu n'akawuka akaleeta endwadde ya mukenenya okulaba nga bikendeera mu ggwanga oba okuggweerawo ddala mu ggwanga. Leero abakungu okuva mu ddwaliro erikola okunoonyereza ku ndwadde enkambwe erya Joint Clinic Research Center erisangibwa e Lubowa bawadde bannayuganda essuubi nti Siriimu yandifuuka olufumo oluvannyuma lw'okuzuula eddagala erivumula. We are in advanced stages of starting this kind of work, which is for functional cure of HIV. Bino byanjuddwa Dr. Sise Kityo, omukugu mu kunoonyereza mu ddwaliro lino, ku mukolo Katikkiro kwalambulidde ekkeneenyerezo lino enkya ya leero, ng'omukolo guno gwetabyeko abakungu ab'enjawulo okuva e Mengo. Katikkiro asoose na kulambuzibwa ebifo ebikolebwa okunoonyereza ku ndwadde ez'amaanyi naddala nga Siriimu awamu ne sikosero. Obwedda buli watuuka abakugu nga bamunnyonnyola engeri gye beeyambisaamu ebyuma bino, ng'ebimu ku byuma ebimulambuziddwa mwe muli ekyuma ekisengejja omusaayi ogw'abalwadde ba Nnalubiri, wabula omusawo n'ategeeza nti bya bbeeyi nnyo okubifuna ng'ate biyambye nnyo mu kutaasa obulamu bw'abantu. Oluvannyuma Dr. Sise annyonnyodde Katikkiro ebimu ku bituukiddwako nga mwe muli okuzuula eddagala erivumula Siriimu, era n'amutegeeza nti lyakagezesebwa ku bantu abawerera ddala 2 nga bawonyezebwa ekirwadde kino, era n'abategeeza nti gye bujja bakufuba okulaba nga lifulumizibwa. Era n'ategeezezza nti mu kiseera kino bali mu kunoonyereza engeri gye bayambamu abalwadde ba mukenenya okuba nga tebamirwa ddagala buli kaseera, babakolereyo eddagala ery'empiso ng'omuntu akubibwa empiso emu n'emutambuza okumala omwaka mulamba. Wabula alaze okusoomoozebwa kwe basanga nga ly'ebbula lya ssente ery'okugula ebyuma eby'omulembe ebikozesebwa mu kwekenneenya obulwadde. Era ono ategeezezza nti abaana 1.5 be bazaalibwa n'obutaffaali obuleeta akalwadde ka Nnalubiri buli mwaka. Ye akulira ekkenneenyezo lino, Profesa Justin Mperu Opio, asabye Katikkiro okutuusa eddoboozi lyabwe mu gavumenti okulaba nga babongera ku buyambi. And your ministers, your team, and when you go back, say those people are doing a good job. What can we do for them? Katikkiro mu kwogera kwe yeebazizza abakugu bano, bagamba nti be bazira abasaana okuweebwa emidaali. Kwe kuleetawo enkyukakyuka mu bantu babeere mu bulamu obweyagaza. Naye ekyo okukyogera tuteekwa okusoosowaza ebyobulamu, kubanga omuntu omulamu yasobola okubaako kyakola ne yeezimba n'azimba n'eggwanga. N'olwekyo abakola wano mu kunoonyereza ku bya mukenenya be bazira baffe be tulinawo be tusaana okutendereza. Naye emirundi mingi be tuba tugaba emidaali tunoonya b'amannya amazito. Ono abasuubizza nti bo ng'Obwakabaka bwa Buganda baakukolera wamu nabo okulaba nga balwanyisa obulwadde buno. Ono akubirizza abantu okwettanira ennyo okwekebeza endwadde. Era tukubiriza abantu baleme kutya kujja wano nga balooza nti bajja kubagamba nti balina mukenenya, kubanga ekyabo kye kimu kubitiisa abantu nti banandaba e Lubowa mu JCR sibajjaga nakwatiddwa mukenenya. Bwe banalowooza nti okwatiddwa mukenenya ng'ozze okwejjanjabya kibi, ye abaffe gw'onooba osoose okukwatibwa mukenenya. Fire Bongo le Lutaaya waaviira n'ayogera nti nyina mukenenya, ate gwe tamanyi na linnya. Nze Kizza Peter, KSTV, Agaleero.